Yes, mwabaje kumide ko Projan Media TV mukola omulimu gw'amaanyi nnyo nkugambye omulimu gwe mukola gw'amaanyi nawe subscribinga abali Oman, Dubai, walo Farida nakandi oyo ye top fan omukuba top fan benyizo recognizinga leero buli lunaku ngenda kuwayo top fan omugwe recognizinga tuberenga tusikwasaganya mpola mpola mwebale ku subscribinga mwebale kukubiriza balala ku subscribinga eno ye Projan Media TV twewayo banga tukutuusaako amawulire agakagwawo wano Munsike ya entertainment na walala gwali eyo nga tegasobola kutuuka kwa mabali abakuba abakola nyinza sijja kiyita kukuba kyeyo wabula muli eyo muyiiya ssente mukome muzisaasaanye nga muyinamu nga muli loaded mwebale nnyo banakandi Farida mwebale nnyo okwekumira ku Projan Media TV buli kasitole ke tuteekayo no commentinga tukusiimira ddala wabula kubirizo yo neighbor kubirizo omwoyo muwalabu asubscribing ku Projan Media TV kuba ye online television yokayoka ekuwa amawulire nga matuufu wabula sigenda kumalira budde leero amawulire genze nago gocha mwana muwala naye ono omuwala oba Katonda yamubajja mu mutiiki bad black Shanita namuyimbwa ayina omuntu gwe yakubye CHUPA ku mutwe yamukubye girasi ku mutwe nemwatikira ku awo wansi mu nfo bad black okumanya nga tasaaga kyavudde kuki buli mwaka waliwo Omugagga alibe South Africa buli mwaka abayo ne party ejateekanga tutera olaba badonzera ne bava mu kyeyo kyabeeyo ne bajja ne bateekawo party basemwanga omugenzi nabo balina party zaabwe ze bali bateeka ka Don Bahati alina party bagiyita Money Power Fame ebaayo buli mwaka festive season abayo ne party ino party bakola invitations bayita buli omu bayita donzera twagendera ku invitation era bayise ne bad black omukazi ateri antama omukazi atasaaga naye baamuyita ku party yemu party yatandise bulungi omuziki bagukuba Omugagga agabye ssente naye abagagga bano aba South Africa bano abasama be South Africa bo tebasaaga kukyogaba ssente naye waliwo bano abatera okuva sayidi za Trump eno sente zaabwe sizitegeera ate nga dola gye zisibuka sente zaabwe mwana zirimu ekirimi nze sizitegeera so ono we South Africa yagabye ssente si kwegabisa ssente so ke nkumenyere ku mannya agabaddeyo people power yonna yabaddeyo sagala nkulimbe bw'olaba Eddie Mutwe n'olaba Ashback Kato oyo senior blogger Ashback Kato bw'olaba Mitwe kati gomanya people power yaweddeyo ne gwera wali yonna ng'ogyeko omukulembeze waabwe His Excellency Bobi Wine ndoze yabadde emirimu emitongole iyo list nzo kati waliwo buno obukazi wa Uncut nabo bwabadde ndozo ola list kiba kitegeeza abo tebamisinze then figures ennene zolina okumanya zibeeramu ezo party si party ya bukadeedeyi oteeka okubanga naawe ki wakolamu bw'oba towakola ssente oteeka kubanga erinnya walikola ki nga walikola nga bano aba people power kuba si kiwa nti be balinamu ettooka erimala oba eringi ennyo so nga bwe yabasuubiza ye buli mwaka bw'akolanga party ng'eyo naye mugezi agikola holiday n'atera okuggwako kitemanyi bakomawo wano late November abasama aba South Africa babakomyeyo mu holiday yaabwe kati be batagetinga naga nti party kanjiteekeyo nga 26 Boxing Day ng'akimanyi first abaddayo atandika spending on the 26th ng'akimanyi tagenda spending nyingi by 1st of January baba bazzeeyo South Africa in fact 31st ebiriroliro bibasanga South Africa so ng'ategeka party ye party ng'etandika bulungi omuziki bagukubye mwenge bagunywedde agabye ssente agabye n'emmotoka waliwo akavubuka akaba kayita Carl Famous kamukubamu oluyimbo oyo Don Bahati so yavuddeyo n'agaa nti muvubuka olaba yandowoozaako nga layika tamanyi nakummanya n'ankubamu oluyimba Don Bahati neetaaga musiime bamuwadde emmotoka mpya bwe tukuleka nkuwulire basajja bagava ku bino bye bagaba emmotoka ne bakuwerako abakuumi ate ng'emmotoka eri mu mannya ga gavumenti ebisoko bive kuba n'abasajja akwata ekisumuluzo ne kaadi ng'eri mu mannya go n'akuwa emmotoka eyo gwe bayita Don Bahati pate bagiyita Money Power Fame ebaayo buli mwaka buli 26 ate ffenna tukimanyi ng'oggyeko Christmas mu mwaka gwaguggwako ennaku ze bakyasinza celebratinga muno mu Uganda 26th of December eyo Boxing Day ate naye mubaamu ebizibu kati nga kino ekizibu ekyatuuseewo bad black bamuyise naye ku party nga tetunatuukayo ekyavuddeko bad black okuba Omugagga
CHUPA ku mutwe. Leka nsooke nkubulire Omugagga yabadde eno pate ye buli mwaka abasinga bajjenyumirizamu abatero gyatendinga. Omugagga nalabika wa people power kuba olukala wa people power lwe yayise abaana balide ssente. Va ku bino siringi. Omugagga yagabye $10,000 buli mutwe. $10,000 buli mutwe. Leka nkubulire mwana tukole ssente. Abantu balina ssente. Va ku buno simanyi basipapa. Va ku bagagga nga Baseeka Umaru yasuubiza abageto kids obukadde 3 n'obukadde 3 bwajjirako ebigambo bwa bukadde 1,000. Ndozo otegera kyengamba mulimu abagaba ssente nojja ku stage nolekawo milioni emu ng'ogabye $5,500. Don Bahati yagabye $10,000. Kati gwamanyi dola kyeki osobola okukubisaamu n'otegeera nti buli omu yavuddeyo ne ate omuntu abamu abakutte $2 abalala bakutte buli kapapa $10,000. Kati gw'okwata emirundi gyonna gy'okutte abasajja abagaba ssente. So ekyavudde awo ndoza hype ng'eri waggulu nnyo. Abantu basanyufu abantu babuukabuuka oshegera ssente nga weeri emmotoka amaze ogigaba omuyimbi abakubyemu awo omuziki. Omugagga gye yavuddeyo mu kusaaga ndoza nga drink eweze sojjunga ndoza alinnye ku mutwe n'agenda n'azoleya Bad Black ng'amugamba nti naku zino waggwamu oli mwavu. Bad Black ffenna tumumanyi abamu baamutumako erinnya lya Katwewungu yate teyeefiirayo yakutte bukwasi giraasi yamubadde mu maaso. Guli omutwe gwe baakubye si gwe mutwe ogusaani bukkubwa kuba omutwe ogutaliiko nviiri oba oguliko obuviiri obutono ogwo omutwe ne bagukubako egiraasi egiraasi nekola neyatika naye boyi naye aleka ina omutwe. Don Bahati naye kalina omutwe giraasi neyabikamu awo ebitundutundu nesenseruka ebitundutundu nozo otegeera kyenjogerako. Omugagga yavuddeyo n'agamba after that incident again nze ensonga nzirekedde poliisi. Bad Black simulinaako buzibu. Bwaba balabe bange bayise Bad Black okunkuba it's fine naye nga nze Bad Black simulinaako buzibu. Yakoze kye yakoze simulwanangako sikolaki era nze namuinvite nze ku pate nga nkimanyi simulinaako buzibu kinaadengezaako kulaga. So kyonna kye yakoze Mukama yamanyi wabula gwa subscribinga okola omulimu gw'amaanyi nnyo. Nabagambye 2020 wali akapya akajja. Ngenda kuba pisaawe ennamba awo gye mugenda okuweerezangako message tufune WhatsApp namba zammwe tubateeke mu WhatsApp group. WhatsApp group egenda kuba officially opened 1st of January 2020. 1st of January 2020 nkidamu WhatsApp group Projan Media WhatsApp group 1st of January 2020 tugenda kuba officially tugilaunching tubeere nga tukwataganya tubeere Projan family. Mwebale nnyo okusubscribinga kwatana subscribinga obere part of the Projan Media family. Webale nnyo webalire ddala.